الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنينا زابلونجي بنينا في بغادا بفهم الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمنون نوغوا تواكما kumbeera omuntu gyasanga mu ntaana nga amaze okuzikibwa twagamba nti asangamu either ayinza okusangamu ebirungi okusinza ku mirimu gye emirungi gye yakola oba okusangamu omuliro n'abeera nga waasulaasula bubi asiiba bubi era nga mu bye bamukomereza nabyo buli lunaku kwe kumugamba nti wano mu ntaana mwoli olumala okuzuukira beppa ogenda mu muliro era ogulabye ne bagumulaga ku makya neggulu nga Allah bwe yatutegeeza mu aya eyo gye twasoma nti annaaru yuraduuna alaiha guduwan wa ashiya. kati tudda ku bantu ab'enjawulo ne tugaa nti waqad yanqatiu ladhabu an badi luswa, abakkiriza abayatula la ilaha illa llahu muhammadu rasulullah era ne bagigoberera abo balinamu enjawulo nti ebibonerezo byabwe babifuna, punishment bazifuna, naye oluusi ziba za kiseera. Ekibonerezo bwe kiba kiweddeko ekyo ekibonerezo ne kibaba nga bakistopinze nga kiggwako kitya olwabino wammanga ogeza addua. Singa omuntu oyo asabirwa kyobola nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi nti omuntu bw'aba afudde emirimu gyo gyonna giba gikutuseewo kubanga abadde agikola takyagikola okujjako byafunamu ng'afudde biringa bintu bisatu. sadakatun jariya, ye saddaaka gye yakola n'afa ng'ekyaliwo, ogeza yazimba omuzigiti emyaka gye banaamala nga bakyalisaalira mu muzigiti ogwo eyaguzimba asigala akyafuna mu ntaana. yagula musaalo ebbanga lye banaamala nga basaalira ku musaalo ogwo nga tegunnakutuka osigala ofuna. wasima bowahoolo ebbanga lye banaamala nga bakyanywa ku mazzi ago. wasomesa muntu ddiini ebbanga lyanaamala nga akyaweereza osigala okyafuna. oba addua, nabbi kyeyava tugamba nti mu bintu byolina ofunamu au waladun salihu yad'u lahu, nga waleka omwana omulongoofu n'afukamira ku maviivi ge n'awanikira Allah subhanahu wa ta'ala emikono n'amulaajanira, nsaasira taata wange, nsaasira maama wange, nsaasira jjajja wange, nsaasirira. kati okuyitiriza kw'edduwa kuno ogenda okenderezebwako okutuusa Allah bw'aba atuusizza n'oba nga tokyabonerezebwa. al istighfar, okukola ennyo istighfar nakyo kikendeeza thawabul hajji. oba empeera z'omuntu n'agamba nti musajja oyo yaleka akasente ke naye kakati baakajjamu akasente bapakidde abantu bagenza okukola hijja, oba yakola hijja. bweba yakola hijja nekkizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, bw'aba alina obwamusobasubako abonezebwa akaseera akagere n'abanga yeesiima olw'emirimu egyo gyeyakola emirungi. kyova olaba nti sheikh al islam ibnu taimiya rahimahullah, omumanyi ono ibnu taimiya agamba al abdu, omuddu innama yunisuhu fi qabrihi amaluhu assalihu, emirimu gyemirungi yemufuukira ettaala. omanyi ono ibnu taimiya rahimahullah yaga nti omwana adamu, omuddu yenna amulisibwa mu ntaana ye, naye nga amulisibwa naki? atalina tooki, amulisibwa naki? atalina balubu, amulisibwa naki? etali sitima. yaga nti amaluhu salihu, emirimu emirungi. eswalazo yettaala, saddaakayo yettaala, wasiiba yettaala. fakullama kathura min al amal, buli mirimu lwegibanga giwera mingi emirungi gyokomya okubeera nga entaanayo ejja kwakayakana, tejja kuba mu kizikiza. we itiriza eswala, itiriza okusoma Qur'ani, itiriza okutendeza Allah, itiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, itiriza okuwaayo. entaanayo ejja kuba eyakayakana, naye bw'otaakikole entaanayo ejja kubaamu emisota, ejja kubaamu ekizikiza, ejja kubaamu ebikukanga, ejja kubaamu omuliro. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.